abantu bangi balina endowooza ez'enjawulo ku bibuga bino ne bwe ntandikira ku Honorable Ssemujju. Entebbe eri mu Wakiso era okufuula Wakiso ekibuga kitegeeza n'Entebbe oba omuzingiddemu so nga ate mu nteekateeka empya oba yafulumiziddwa Wakiso agenda kubeera kibuga nga ne Entebbe nakyo kibuga ku mutendero gwa City. Bangi beebuuza nti lwaki kino kizebwa ekiti mulimu byabufuzi lwaki omukisa gwa City teguweereddwa ekitundu ekirala mu bibuga ebiri mu Buganda oba Mubende oba Mityano oba Mukono n'atabeera Ntebbe atali munda mu Wakiso okulyawo. Nti Kamuzu Bande yakulemberanga Malawi bwe yakaddiwa ennyo yatuuka ekiseera nga muganzi we Kazamira n'omuko be bakulembera Malawi naye nga bantu balowooza nti Kamuzu Bande yakulembera. Mwami Museveni omwezi guno banga 15 mu butongole aweze emyaka 8 mu butongole kuba yagata manyire bamuzaala n'agamba leo mulaba nga ajaganya birthday abawalabe be baga nti kati tukuwadde luno olunaku lw'oba ojaganyanga naye katono kendeeta nyingire mu kino mu cabinet 2 cabinet yali Ntebbe kati Museveni lwajja okukulembera okukubiriza cabinet atula wano ne kabitewe nakirabanga Masaka ebwala wabanga headmaster sajjo nali mwagenanga okusaba ebifo mutawanyanga nti wama Anti Sophie yosoko yonsabalongo nga mu office atulamu ne Anti Sophie kati ne Museveni atula ne Anti Kataha wano okubiriza cabinet ne basalawo ebyeggwanga bweba byamagye Mutabani yabisalawo kati ate waawe wabaluseeyo olutalo lw'Omutabani n'Omuko lwa Wogo ne Muhoozi Kayine Lukaba ntandikidde ku ekyo for a reason ebintu ebyo nsaba Lumulame kamanyi biyinza okuba nga si byangu nnyo byakubaganyako birowoozo ku marediyo mutuweeyo kaakadde tulingize abantu Uganda gyeraga Zimbabwe eyo gye baali ne Grace yatuukako nga Mugabe akaddiye yeewasiza omukyalo omuto naye nga Grace yafuga kyobola amunangagwa kati president yaddukako n'agenda ne South Africa nga Grace amuli bubi kati wano Museveni yadde ekyankwanzi bwe yatuuse n'agamba n'ensonga ze zaawaka n'agamba maama gira okubiriza naye nga baakubiriza mwe muli ne basupervisor be prime minister atudde wali ne vice president sijja kukiddamu lwabali mu cabinet lwa Mirama bwe yayimirira okwogera omukyala namugamba shut up akazindalo bakakwata babiri wano mu maaso bwaba bayi bakalubidde ne bagamba nti gende wasala eggulu yajjadde malire eyo kibagenzo nkulu kati okujja ku kino ngadde ku mikolo mingi mu constituency emikolo egy'abakatoliki nga basalawo nti kati mu kyaki efuuke parish ojje waffe mu constituency mujjekeyo ne Namugongo bweyogerere yabeeranga parishi mu Kereziya nga kyaki eziri ekireka nnyingi zigwa wansi wa bweyogerere lumu tuba tuli ekamuli tuba tuli ekireka eno kireka C Archbishop kati mugenzi ng'atongoza kyaki y'ekireka C okufuuka parish ey'ekireka C Kamuli naye bakagitongoza ne mugamba era wenyagadde okutandikira nga ab'e Kamuli lumu bayogerako Kamuli St. Gonzaga kyaki nnene naye nga baga nti naakufuna bisaanyizo bigifuula parish nemagana naye kati mwe temutuuse kwesimawo mukulembera eggwanga ffe disitulikiti oba etuuse oba tetuuse Museveni akeera ku nkyanga nti kati gwoli disitulikiti ne City bwe zityo era osanga mu nkola eya kyaki nga n'obuyigirize bw'omuntu ateeka okukulembera parishi ne ssente zeefuna nga waliwo ebisaanyizo ebimanyikiddwa ne bw'oba owaayo okusaba ofuuke parishi ove kusaba parishi nga bakubuulira nti ebisaanyizo bino kubulako kino City ezi zino zagenda okufuuka nga njagala kulowooza kubanga ekiteeso ekiziteekawo kyaleetebwa Tom Butimenge ebiseera ebyo minisita wa local government kati
waddako Rafael Magezi ku list kwaliko ndala kwafulumirako n'endala kiri kiwawuziza Ntebe Wakiso neyo waffe Jenzalo Buddu Masaka nayo neyongerwako kati bwe zaatuka mu Parliament ne batandika kuzigabana ng'ebintu ebirala ebigabanibwa. Lumu baali bateekawo municipalities nali sinayingira Parliament. Janet Museveni yali MP wa Rohama ebiseera ebyo Rohama ng'erimu n'ekawuga k'Entungamo n'agaana naye bakateekeko. Pami nungibeddemu nga bateekawo Kira municipality eyali Speaker Rebecca Kadaga n'abuuza ndi municipality za Busoga zo ziriwa ne bateekako Kamuli ne bateekako ne Bugiri. Moroto municipality yemu kwezi enkulu ebadde mu kuwala kuli okwago kwa 2014 ng'erina abantu 1,200. Ntungamo ng'erina 1,000. Era ng'akiikirira awo abantu afuna obululu 3,000. Obwo nze mufuna ku kyalo Bukasa Jembe kuba katuli mu bantu 500,000 be bantu abali ekira n'okusoba. Kati ne cities zino ziteekawo tezasinzirwa nnyo ku busobozi bwa kiringa nga wala ne district ezaateekebwawo. Mukulu wange Muhammad Katerega yali chairman w'Obukomansimbi namukyalirako. Naye nga Bukomansimbi tevaamu musolo gwenkana Kireka naye nga yo district erina n'abagikiikirira constituency kati ziri 2 n'omukyala. Kati olw'okuba migaya teriiwo bisaanyizo ojja kusanga maybe w'ensonga kyanjo kyogera si mutima mubi. Mukyala wa Museveni yakuma Musiniya yakusa najje Makerere nga tayise kujjayo yakulira ebyenjigiriza. Ompulira ndaba osirikiri. Mukyala wa Museveni yakuma Musiniya 3 najje Makerere ne bamuwa eddiguli kubanga bbaawe yafuga eggwanga. Kati yakoma kwekyo twafuluma omwaka gumu January 1999 nga nze nfulumira amawulire nga mukyala wa Museveni mbo afunye eddiguli mu kusomesa. Muyina ne bw'oyagala fayiro nkikuwa. Kati tuyinza kwewunya nsi erimu bintu ebyo nti akulira ebyenjigiriza wa Senior 3 ne cabinet lumu lyobuze ekitiibwa Mpuuga baali mu appointments committee bwe baamubuuza yogere ku buyigirize bwe yababuulira struggle mugaba Amini bwe yaliwo tasobola kusoma Amini nono ebyenjigiriza yafuuka mboozi. So byenjogera mbyogera nga sibinaamu amaga. So zino cities ezaateekebwawo baddeko ne munawule omu gwe ngambye obaayiro nimuganja batandikire ku yeggulu. Site ey'eggulu mu budget eno gye twayisiza baagiwadde billion 25. Billion 18 misaala. Billion 6 gulira be bawadde misaala mafuta semina naki nga esigazaawo miliyoni 6 zezo gikulaakulanya. Naye Museveni yajja n'ayigira abantu amagezi bwe muba mukayana nga gamba wadde district era ng'osangayo abantu olulimi lwe baaweranga mu district nga bagamba we are bringing services nearer to the people. Ekibaweeseza district tuleete obuweereza bwa gavumenti awo kumpi nammwe. Nali Napaaka district eri wakati wa Katakwi ne Moroto nga district headquarter eri mu nsiko. Simanyi wakati bayina emmotoka eya DPC eya Kawo eya RDC eya district chairman naki naye mu district emuli yadde kagaali katwala mulwadde mu ddwaliro. Ewaffe Lwengo district etandika ebiseera waliyo Mutabaazi nga ye chairman namusanga mu Parliament aze kusonda ssente za kuzimba district w'enaatuula. Kati district eri mu kusonda ssente w'enaatuula yejja okuleetera service nga naye kyazeetaaga. Kati zino city tezaateekebwawo nti zirinako fomera zirinako n'amakulu. Wabula Museveni Ntebe olw'okuba watuula kati aga nti awo wakulu oteekewo district tuteeke Nakasongola tuteeke Kampala. E Nigeria ekibuga kyabwe ekikulu yabeeranga Lagos. Bwe kituukanga Kampala w'ogiraba nga jaamu ayitidde ebintu byesibye ne bagala tugenda Abuja tuteekeyo ekibuga.
ne bakwata ssente ne bagenda bazimba era Abuja yononeseemu kati era yali agigenzeemu wagirabira ddala nga kibuga. Tanzania yagamba nti Dar es Salaam efunze ekibuga tugende tukitwale e Dodoma we wakati w'ensi naki nga bakunyonyola naki lwaki baagala ekyo kibeere ne wano tebiriimu ku floor ya parliament. Omubaka wa parliament nze njukira nga nkyali munnamawulire Museveni tuma federal n'agamba bateekewo regional government nti naye Buganda is deemed nti yo already regional government. Abalala baali bagamba nti bamanyi federal bonna bagambira awo naffe tuwa abalango nalaba Ben Wacha nga bagenzi mu kakuukulu bagamba nti nera mu should be deemed. Kati bifuuka nga byagabananga okubagamba nti muli city kyekyoka kyemufunyeemu. Naye nga city teyina buweereza bwegenda baleetera. Wawulire Masaka namayanja gyali mwenyenaze nga afuuse meya wa city nga babuuza tuyina headquarter emu ebikola tuyina byebimu city yebitwala oba district nkadde yebitwala. Kakati ekyo Museveni yakiyingiza mu mitwe gy'abantu nti city kuba kati Wakiso bwefuuka city egenda kufuna ki enguudo eziri mu Kole wano Kampala Metropolitan saawa zino twewoze ssente za World Bank miliyoni za dola zisuka 600 zitandika okukola enguudo mu Kampala ate nga World Bank yawandiika ekiwandiiko ng'ega nti enguudo zino katuwawole ssente muzikole kubanga traffic mu Kampala bwakendeerako atajja mu bitundu bya Wakiso ne katubawole ssente ne zino enguudo sinti gavumenti yagenda ne ganja yalakola enguudo zino mu mpole bagibuulira bubuulizi no gavumenti neebafu. Kati olwaleero kyobuuza ekya city bw'osoma lipooti ya komiti ya parliament ya local government ne public service nga minisita agamba nti bampeeyo biliyoni emu nsobole okukola preparatory work ebitandikirwako city zino ezasigaddeyo 5 zidde mu nkola nenga gavumenti sente tezimuwadde tezirina city buli gye ziri bwe zaali bwe ziri. Kati ekyo Museveni kyeyakugukamu bw'ajja mu kitundu nga bagamba wadde constituency ng'embutu zifuka mbawadde district ng'embutu zifuka mbawadde city. Kati nawulya naabe waffe banansonyi wabeekira nga baga nti kati naffe twagala city wakira oba Namugongo city. Wafula Ogutu njala kufundikira Wafula Ogutu yampa omulimu nga nakavuma keeri munda yali mukwano gwa Museveni baali bonna mufulo nasa nga bagoba Idi Amin nga Museveni yakawamba Wafula yagenda n'amukyalira Wafula ng'agamba Museveni bateekewo district y'Ebugiri Ebusoga abantu abatamanyiye ebitundu ebya Busoga biringa ebya Buganda ogenda ng'Ebugiri nosanga waliyo abasaami abangi okusinga n'Abasoga n'ekimu kiri mu Busoga nga bona gyekabula nosanga nga Abaganda bamanyikiddwa ng'Abaganda mulimu n'aba tribes endala. Museveni n'agamba Wafula nti bwe naateekawo district y'Ebugiri ejja kukoona n'ebyobufuzi byange Abasoga bajja kunyigira. Kakati Museveni n'abaana aganda teyagala kuteekawo district y'e Sembabule kubanga erimu abantu aboogera Olunyankole n'abala lubanji okusinga mu mbala ya Museveni Abaganda. Wafula n'amubuuza tekikoononera byabufuzi byo. Museveni n'amuddamu n'amugamba nti where is Buganda? Buganda is in Busiro here and Chadon. Teriyo Buganda eyo mandate gyatandika nayo mu ntandikwa nikyo ekireetedde tugenda okulambula district ezo mugyeko Sembabule Ebugiri nga beetaaga eddwaliro tebalirina beetaaga amasomero ga sekendule ag'omulembe tebagalina naye balina district. Kati Museveni alina omutima ogwo ogw'abakomunisiti bamarxist mwenna mwena abaterawo ekifaananyi nti muganyulwamu mwetabye mu Uganda mwinamu kyamaanyi nnyo bakiteekawo nnyo Abarasha buli omu ne bateekamu kyo. Oyo tuddeko North Korea n'olaba bano ba Kim Jong-un akuŋŋaanyiza abantu ku parade bakaaba n'amaziga pulezidenti ayogerako eri eggwanga bali eri bakulukusa amaziga Uganda bakulukusa amaziga nti bakola bamwagala nnyo naye abakulembeze ababi asobola okusiriwaza abantu nga ne bw'abakola ekintu nga kibi mulaba nga abakoze ekirungi kyabwe kye bakola North Korea. Kati Museveni kyakola Bannayuganda n'abawa district n'agenda ng'azituma amanya gwe Sembabule gwe Buvuma gwe gundi abantu embutu ne zivuga n'asindikayo ba RDC nga lino essajja eryali lyeyambula lyekwata kamera nga lyeyambula lino essajja balisigise kati Gomba bisajja bye byawe emirimu ne bijja eyo
kati mwe abasigadde wansi obulamu nze nalike Kasese bakyatwalira abantu mu stretcher nabuuzanga abantu Kahindo Tafiire waberedde minisita wa local government nga takkiriza kusala mu Bushenyi ine ngamba ono omusajja nga ate yakulira local government abeera atya nga awakanya ekyokusalamu ekitundu kyekifune disitulikiti ennyingi naye ng'asala mu byabala ate babisalamu ne basanyuka kati so zino si tez'obuuza sente ezitambuza teziriiwo naye gafuuka manya nti kati Ntebe site kati Wakiso site zino z'obuuze na lwaki tebazitaddemu Mubende nkuba tondike nti bandyawudde Mubende oba Mityano baani kikimu si kati ekira tuyina abantu population basinga Luweero district abantu abali Luweero njigezaako era abaka parliament ozanga mukaaga tukyakiikirira omu mu Kampala muno Kampala ina abantu miliyoni ziri mu 3 ina umani MP omu Karamoja teina hafu y'abantu abali mu Kampala ina wa MPs 17 oba mpuliriza Karamoja ina wa MPs 17 Kampala ina district 17 kati na so kati ebyo Museveni abireetawo ne biyingira ku mitwe gy'abantu ne balaba nga kikulu kiyinzizayo ku kiri kye natandise nakyo Museveni yayita abanyankole abali mu parliament nga bakola ebirowoozi ne bagenda ewuwe na sijja biddamu emabega n'abagamba bayise kubayigiriza byabufuzi kati bano abali wano ewaffe wano ddala mu Buganda abatamanyi byabufuzi oli omusanga ng'ekimwepisa is a very small matter naye nga yeepika obudde ne buziba nkugambye Museveni atuula mu kabineti aba avaawo n'akataaha kubirizaamu aba akomayo kawungezi n'akomonerwabwo obwo buba buziba muwoozikanye Lugaba n'ayingira buba bukya n'agamba mugende mulabe essala eggulu bw'obeera wano ebyo nga ku mutwe gwo tebikuyingiramu kumanya eggwanga bwe litambula era nze mulimu embeera nga nti naye mu nsi mwe tuwangaalira ebintu biraba kyekimu oba nedda ensi bagiwamba completely agenza okulaba owoolabye mwana owoolabye maama njukirako wano olumu maama wasigirinya ng'alaajana agamba omwana wange avudde ddi mukomera maama Kataaha nyamba era nabuuza no ku CBS Kataaha kati ye Chief Justice kandi batugaa Sigirinya ali mu kooti asobola okwogera ne bawulira ayogera nani n'abalamuzi kati era waliwo omuntu nga yali ye nga tategeera ng'alowooza ddala nti Sigirinya kitongole kiramuzi kye kyamusibira bagenda omuta era bye bamuta kati ayo tulina okutegeera eggwanga gye tulimu twawambibwa tufugibwa ku mudumo gwa mmundu famire emu kati mwe mubatawanya nga mubawaganira nga babaga tubawadde district embuto nga zivuga eka tubawadde city embuto nga zivuga anajanga umane mpi wa city nga bagaba nkenderezaako ng'ajaganya ebintu ebikulu bye tulina okusaako nyesira ensi bagitutwalako Museveni buli mwaka aweerera abaana 28,000 ng'alina scholarship gye yakweka mu State House 28,000 ne mu budget mwe 23 billion ziweerera abantu waliwo amanyi butya bwe bagendayo komiti ziraaja nti bannange waleeta UPE n'oleeta Sekendo USE lwaki ne bano tobagatta kuno 12 Museveni yatandikawo amasomero nagaako omuwundu gumu wano mu parliament bali wandadde ku pressure ekanyaleeru ewa balubongo yaje basomera ekanyaleeru abaana abasomera basomera bwe Museveni asasula fees n'asasula n'abasomesa n'aweerera target ye yali nti ekiseera kigenda kutuuka bakufuge nga tulina nawe wekyusiza abakufuga nga abantu bebamu oba lyakuma mu senior 3 nga bamuga gwokulira kino so nolwekyo bino site ani byakutumalira biseera kuleta kamwenyumwenyu era obasanga gwe baanawo obwarasisi ng'agolodde musanyufu nnyo baleese site bamuwaddemu obwarasisi Museveni kyeyagamba abanyankole nti bwenonda jejje Odongo nga amekamanda mulowooza nti yamekamanda naye itesotoleeki panafanaria jejje waavaayo ne bakuba saluti ne balaba jipu ne bagaa tuli mu buyinza n'agabwe nalonda kazi we speciosa mulowooza nti ye vice president but the women the Basoga the Catholic bonna bali awo basanyuse bagaa nti vice president bwe tulina n'agamba nga sekandi kiwanuka ofu we Masaka nga tasobola yadde okuwa dereva omulimu mu gavumenti naye ng'osanga yawagaa nti namba 2 mu gavumenti ya Uganda musajja muganda we Masaka kakati bino byebya district tebyawukana nakwata sekandi ne bamuwa wa vice president omulaba nga awalina kyemufunyeemu
naye nga teriiyo kati ne si tebagibawa nga teriiko budget abantu kye beetaaga ab'entebe olwaleero they need a budget kubanga n'ebibuga bino balajana nti basigala ku budget ziri eza municipal ebikyukanga naye kyoba baali wasubira nti tekigenda kuba kyobadde nnyonnyola obunzikizo kikunkuludinga nakyo budget ya Uganda ey'omwaka ogujja ya 7 trillion zibeera biliyoni 7.2 72 trillion tugenda kusolooza mu musolo projection ekirowoozebwa ntujja kusolooza omusolo gwa trillion 3.2 kitegeeza nti trillion 4 zakwewola kyogambye ekya Kasayija minisita we omubeezi Musaasizi yajja mu Parliament n'atugamba nti sente ze twewola ebweru wa Uganda eziri dollar rated abatuwola mu dollar kati twewolera ku 10%. N'atugamba n'olwekyo tetukyasobola kwewola bweru sente zifuuse ng'abeewola ku manerenda wano buli omu yeekwate kati Museveni bw'afulumya budget era osangayo omuntu asanyuka nti budget ya Uganda yeeyongedde kiringanga bw'ogenda okukola embaga Lameka ng'olina miliyoni 2 n'okola budget ya miliyoni 10 olinaga nti embaga mawuuno tebangawo ogenda okukana ngo miliyoni osobodde kuŋŋanya 3 naye yalaba wali ng'okoze budget ya miliyoni 10 baga embaga ya Lameka ejja kumenya n'ebitooke Museveni kyakola abantu yatusoma emitwe gyaffe ng'ebintu ebitono bye tumalako ebiseera ebintu ebinene tabimalako biseera bw'obuuza budget bukyanga tandika okusolooza omusolo tetusukangako trillioni 23 ze biliyoni 12.3 yakwetedde budget ya biliyoni 7.2 era omuntu bw'amalamu nti Uganda ekulaakulana tugenda maaso kakati ebintu bya Uganda byewuunyisa example gyengenda okuwa eri Kenya Kenya waliyo cities nazo naye bw'ozigendamu n'olaba ne cities ezaffe ng'ogyeko Nairobi weewuunya lwaki cities ezimu bazifudde city oba cities kakati kifaanana ng'omuntu nga nakuwa emmere n'abega bulungi ettooke ly'obedde nga mulimu enva zigasse wamu zonna n'azikenenulamu n'ebifi by'ennyama n'akuwa emmere eyo ate n'atuula wali alabe engeri gy'ogenda ogiryamu ettooke nga kusigaddeko kawowo kamba nga kuli kati kyekiri mu cities zino empya kubanga nze nina ekirowoozo nti gavumenti deliberately yagaana okukola byeyina okukola kati okugeza wano mu Wakiso sirabangako kibuga nga kijjudde enfuufu kugamba nga buli woyita nfuufunsa sirabangako kibuga kitalina pulaani kakati Wakiso simaoba eri ku pulaani ki balina simanyi master plan bagisa sigimanyi Wakiso Kampala yasasula ab'Ebungereza miliyoni za $8 ne bafulumya pulaani nga bagamba etekwa kutandikira na kusalawo mwagala kibuga nga kiina Lake Victoria as its front view oba sekyo mukisengule mukitwale ebuyikwe olwamala okusasula miliyoni za $9 ne tutandika okuimplementinga no plan eyo plan etebeera nko implemented naye naliko nabewesi nga bagamba nti Wakiso balina master plan kubakolera nga district nga mulimu ki omanyi nga district ye Wakiso history atuyamba nnyo okumanya gye tuva ne gye tulaga kakati nze mbadde mbaweeri analogy naye ngenda kuddayo ku district honorable Semujuja ayogeddeko na park nafuna omukisa n'engendayo kati bwe twaweta nze nali ndowooza oba tuliwa nga tugenze mu nsiko bogera ku kitebe ne bagamba nti tugenda ku district ne tweyongererayo ddala ne tugenda mu nsiko waliyo obutiititi wano bandiziyise Busaka kugamba nga district eri mu Kasaga naye bantu bwe baŋŋamba okwogera ne mbabuuza nti mwafuna kirowoozo ki okuteeka district headquarters wano eri muntu wano kwega obeera nga ali mu ddungu ne baga nti bwebaaba wa district balina okusalawo mangu nnyo we bateeka district
nga bagisala ku Moroto ndowooza. Kakati awo we baafuna kati ne mbabuuza emirimu abantu basulawa nabagamba olina okugenda oba Matanyi oba ki some miles awe yewali ku bantu nebo teyazimbayo eddwaliro ng'ate omala kuvuga miles ndowooza nga oba 2 otuukeyo. Kati ne tufulumako eweeru kubanga twali ku bya climate change naye ng'olengera abantu nga 10 bali eyo batambulira eyo wala kubanga eri wali flat naye nga bo bali mu district. Ne tulaba population yaabwe actually abantu b'enkiikirira bangi okusinga Napaaka Beerina district kubanga nkiikirira abantu 8,000 plus. Ono Ssemujju Kabaka yakiikirira kumpi district zeeyo zonna naye balina district balina ababaka balina emmotoka eno buli mmotoka efa babaweereza mpya bwefa omupiira ebeera awo kubanga baba tebalina budget ekola mupiira ogwo nibiirira ddala ogenda okusanga zonna zitudde awo. Kakati ebyo byenjogera nawano webiri nze nasooka kubeera kansala Emityana naye loole yafa loole zino tipa neefa mu yingini ekintu nga kyetaaga miliyoni 12 eya district kubanga twali twagijja mu Bende nga basalako loole eyo yabeerawo nevunda paka lwe bagitunda nga miliyoni 12 kyekizibu. Kakati kiki kyenjagala okutuukako nti okwogera obwogeza ekintu nti nkuwadde saati naye nga mu butuufu si saati nti osobola n'ojjambala omuntu obanga atalina kyamuyambye kubanga bagamba nti tusembeza obuweereza kati kasokedde nga babusembeza bwatuuka kiki lwaki bwalemera mukulu kati batutte cities buli wamu bagenda kuyitawo city. Simanyi wali otuuseeko e Moroto naye mmanyi Ssemujju yali atuuseeko e Moroto nga byemuketa n'akuzimba baatuwanga ettala ekirawo yogenda mu hoteri. Kati ndowooza omanye ebintu bigenze bikyuka nnyo mu Uganda ne connotation y'ebigambo yennyini bagikyusizza. Olumu nagendako ku primary school ne bantwala mu library ne bagamba ogenda mu library kati nze ne ndowooza nti tugenda mu room muli ebitabo tegeke bagulawo awo kakabada ne bala library ye man mpozi nga kati oluzungu mwali kyusizza eno tusobola kuba library nti eno nga bawandiseeko n'akagambo nti library. Kati omwana ono akitegeera atya kati kyekimu ne cities nti ogenda mu katawuni akatalina pulaani yonna nga katawuni kuba Moroto katawuni katono actually singa BMK teyazimbayo hoteri ndowooza singa tebalina honorable room amateeka galambulula n'okulungamya ensalamu y'ebitundu tugeze otunula ku mateeka galungamya ti town council nebanga n'abantu 2,200 municipali nebanga n'abantu 10,000 city nebanga n'abantu 50,000 kati singa kira municipality ndowooza yafuuka dda city. Amateeka gobogeramula amateeka gawano bagavaako tetuga nti bijja ebiyita ewammwe mu paliamenti kubanga era minisita Kasajja yabadde agamba yagamba nti ebibuga ebyayisibwa paliamenti badde bitandaba kutandika kukola ebitaano bijja kutandika mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja biyita wammwe. Njagala nkubulira ekintu kimu ate mwe bageetikipa Kaguta Yoweri Museveni yawamba Uganda yonna talina katundu kaatawamba ne paliamenti nagiwambiramu ate parliament olaba akomyawo budget nga twagimaze bagikyusa kakati buli wamu wawambe buli wantu n'olwekyo ababaka ba parliament bano nabo muyinza okubateekako ekibuli naye nabo bali mu kusoberwa tebamanyidde ddala bakole ki ekiddako. Era awo ku parliament awo wenasookera okulaba omubaka naga nti nze nninda kye baŋŋamba nga mubaka nze nninda yalinda kye banaamugamba kyajja okukola. Kakati era ne mutunulira nga kati abantu bono wano basindiseewo waaki lwaki tebamuleseeyo ne bamulagira ng'ali yeeri najja n'akola ekyo ng'ali mu parliament bamaze omulonda naye alinda kye banaamugamba
ekyo kitegeeza tebakuwambye mubiri n'obwongo babutwaliddeko. Era kyentera okugamba bannange betubeera nabo ti nze njagala nnyo byonna babiwambe waakiri, naye obwongo obwo babundekere mbeere nga ntambula nabwo. Kati omuntu ogambye nti mutabani wange musanyufu nnyo, ate mwagala nnyo, naye musaasiddeko kubanga ate agenda kufunayo ennaku empya. Ennaku empya agenda gifuna ati kubanga agenda kusuubira nti emirimu kati gyonna gigenda kukola ki, bamuwe emmere enva baziggyemu. Kati abantu bamutunulire bamugee Bwanika, wali wano ng'osala amazina nti buli kimu kikoze eki kiwedde, kati kiki ekiganye nga talina ansa. Kubanga bw'oba tolina budget egenda kukola mirimu. Honorable Ssemujju akugambye nti basobola okuwa 96 billion naye nga 9 billion 90 billion za kusasula misolo, kiba kitegeeza misaala osigaza 6 billion. How are you going to operate? Oba stack nga ne battery y'emmotoka bw'eneefa tojja kusobola kubanga ebyokukola biyitirivu nnyo, budget sente nki ntono teziriiwo. Waliwo ekintu ekiri mu Uganda twali tukyogera mu palamenti awo nekyewuunya nnyo. Ze sente zetusasula mu musolo mu Uganda ziringa 29 trillion. Kati ate ze batubanja ze tulina okusasula buli mwaka ziri 31 trillion. 34 trillion. Kati neyamba eggwanga lino muli mutima nali ntuddeawo naye nga nina byendowooza naye nga nti ezandikuyimirizaawo zonna bazitutte. Osasula amabanja gewalya, kati kiba kitegeeza olina okunona ebbanja eddala osobole okutambula. Kati ekibuzo kyange nga kiri wano nti kati eryo ebbanja lye tuba tunonye kubanga wano litususseeko, ate eryo lye tuba tunonye lyo tugenda likola tutya? Kakati owulidde nti enguudo zino ez'omu Kampala Metropolitan is it how much? 600 million. Uganda tuli mu trillion billion. Kati ate waliwo ne sente endala zetwewoleza okutambuza amasanyalaze era nazibuusaako nankabiri 600 million. Naye sente ezo zonna US dollars ogenda noga nti naye sente zo twazeewola, layini z'amasanyalaze ziri wandabe nga toziraba. Naye oli omusasuzi w'omusolo yakola ki? Akyasasula. Ate waliwo n'ekinyiiza ennyo nti asasula nga ne mu nnyumba ye tegaliimu. N'olwekyo tuyina ebizibu. Ebizibu ebyo nja kuwejazika nnyo ku Honorable Ssemujju byagambye. First of all, ensi eno abantu bagifuula yakusaagasaagamu, naddala abayogera olulimi luno lw'enjogera. Ebintu byabwe byakusaagasaagamu. Bw'oyitayo mu tawuni zaffe bazanyazanyamu awo ne balabalaba omupiira ne bazanyazanya ku ludo ne banywa ku bbiya olunaku ne luggwawo ne balinda olulala. Ogenda okulaba ng'owezezza emyaka 4 nga muli awo mu kusaaga. N'olwekyo abantu balina okuva ku nsongasonga. Obusongasonga Katikkiro abuyita buntu katoole. Tukwate ku nsonga ennene. Ate nti President Museveni yawamba nawambiramu ne palamenti buli kimu n'akiwamba era byayagala bisomoka ne bibayitako ne bijja into action. Kakati twebuuza nti ababaka katuba tulonda baaki bwe kibanga buli kimu kyawambibwa temukyana kimuziyiza. Si kusomoka nti biyitawo. Kati ffe kye tugezaako kukubirira oba okukubirira okumanya oli w'emityana kyebagamba nti kubirira wakiri kubirira eyinza obutayitawo. Bw'okubirira obulungi eyinza okuziyizibwa. Naye nga ensolo eyo naawe okimanyi bwejjanga emazeeko oyinza okubirira nekuyitako baneegenda naawe olabaziwagula bitimba. N'olwekyo ababaka ba palamenti tukubirira wetugezaako netulekaana ensolo ereme kuyitawo. Kati ate ogenda okuwulira nga gwe otunudde mu maaso g'ensolo oti ogenda okuwulira nga eri ate bye baliko birala. Abantu baffe Katikkiro Charles Peter Mayiga singa abantu bateekako puroguramu ze zaakoze
waakiri n'owulirako buli lunaku agezezzaako nnyo okubuulira abantu okukyusa obulamu naye ogenda okuddayo wansi abantu tebatera kuwulira nnyo bikulu tebatera naye Manchester City bagiyita batya waliwo ttiimu wano bagiyita Manchester United lwezanya buli muntu abeera ku rediyo atagirina agenda mu kibanda naye bwe babeerawo ekyamakulu ennyo tojja basangayo bajja kubeera bweru so kyeŋŋamba kiki ebyamakulu tubiwe nnyo amakulu kubanga byebyo ebitutwala mu maaso nzikiriza male n'akantu kano nti cities zino zijja naye waliwo ekizibu ffe kyetulina wano mu Buganda bwe twali twogera mu Buganda caucus bino ebya PDM mu byajjira abantu bano balina engeri gye batukuba omuzannyo batya aba gavumenti abo wano tulina emiruka mitono era sente za PDM tufuna ntono naye Karamoja waliyo omuluka so linnya lyagwo nali ndikutte guli mu district ye Moroto I think endoza gulina abantu nga 4 naye nabo bafuna 1 miliyoni 100 kati Ssemujju akugambye nti ayinawo omuluka kyalo afunako obululu 10,000 kati omuluka ogwo omuli ekyalo ekyo ekirina abantu 10,000 nabo bafuna miliyoni 10 ewange ninayo omuluka gw'Essekanyonyi nayo n'omuluka Central Ward guli eyo Busunju mpaka kino ekyahonorable Ssemujju kyalo kimu naye ate kati teebereza ekiri mu muluka kati nyina omuluka gw'Essekanyonyi gulina abantu kati bakunukiriza mutwalo mutwalo bafuna miliyoni 10 naye waliyo omuluka ogwo ogw'Entungamo mu district y'Entungamo ndoza gulina abantu nga 8 because twakistadi nabo bafuna 10 so bwe tuba tulowooza ate tulowooze nnyo ku bintu ebyo tunoonye ssente zino ddala tuzifunamu tutya okusobola okuyamba mutabani wange eyasanyuse nti bwe tuba twagala site ebeerewo budget weeri nti ye Kasayija ebyo byayogera nze saagala bikkiriza nsoose kuwulira figures ez'omusolo gwe tuwa kati yagenda kuzijja kubanga abadde meya Wakira yagenda nti nga bwe twabonaabona mu nsonga z'emiruka titulina mitono n'ebibuga tubikkirize nti babituwadde era tusanyuke kubanga emirembe gijja kukyuka obukulembeze bwe bunajja ne busanga ekibuga nga weekiri ate ebintu biritereera tetuyinza bizzaayo ate mwebaza okutunulako ewala kati ŋŋambye nti Kasayija bye yayogedde Kasayija yennyini yatugamba nti tali redde kumugejinga nsi eno kati nkugambye omusolo gwe tuwa gwonna ate tuguwa mabanja kati ate ono Kasayija anti emyaka gye nagyo ginaatera okwenkana egya Pulezidenti Museveni kakati ate yakugamba nti ate esente zijja kubaawo agenda kutunda ki ajje mu ssente